Ky'ava kuki w'olunaku luno olwaleero akutuusiddwako mukadde waffe Thomas Ssempuma kanaana eyo mu bizinga by'e Bugaya e Buvuma, era ng'ono yakola ekyafaayo ye musajja yekka eyasooka okuvuga emmotoka ey'ekika kya Ford Coupe, ekika kya Ford Coupe nga emmotoka eno mwana wattu yagivuga eyo ku mwalo gw'Ekiyindi n'enyamaliriza n'esamaaliriza bonna abantu abaaliwo, era yasooka okugituusa naddala eyo mu myaka gy'ensanvu emmotoka ey'ekika kya Ford Coupe. Ky'ava kuki w'olunaku olwaleero bw'atyo bw'atutuusiddwako naddala munnakyafaayo omukulu Thomas Ssempuma kanaana. Ky'ava kuki eggulu okuliyita eggulu? Mikwano gyange mwe mwenna nabagamba nti we mumpuliranga mulume eggumba amazzi gawole, mbayiire akanyama akabisi era muwute ku tuzzi. Baganda bange nsiriikirirwa nfiirwa bannyinaze batwala babiri kyokka enkoko nfunyeemu, nange bwe ntyo munnange kanneesome ng'omusibe ali ensonzi, kubanga ne sebadda kuvuba nsonzi tebeeramba lujja. Muntemedde empanje ennungi nange kantandika okwazza mu ngeri y'ekikuuladdima, kubanga era tebasobola kuyita oba kugamba kugenda kwera ngalabi, ate gwe n'omala okubiibya mugaliba enjole mukwano n'olyoka ojjukira okwera engalabi. Eggulu lino mwana wattu tulimanyi bulungi nnyo, Abaganda ab'edda baliyitanga olubaale, era eggulu lino mwana wattu lyewanise era eyo waggulu ddala ddala, era naddala amadiini we gatuuka kuno bakubiriza nnyo abantu okunyiikirira amadiini batere basome nnyo olwo batere bagende mu ggulu, era abantu bonna naddala amadiini gonna gakkiriza nti mu ggulu eyo waliyo ekifo ekitukuvu era ekiteeketeeka obulungi eri abo abanaabeera abakozi b'ebirungi ku nsi kuno gye balirengera oba gye baligenda. N'olw'ensonga eyo buli muntu yenna y'ensonga lwaki kyonna kyakola munnanga akikola awanika emikono ng'asaba mu ggulu eyo, oba olyawo era abantu bakkiriza nti ne Katonda asinziira mu ggulu eyo ate n'alamula oba n'alengera ebyo byonna ebiri ku nsi. Era waliwo n'enjogera egamba nti abange mukolerere ensi eno ng'abataligivaamu, naye ate mukolerere eggulu ng'abagenda enkya. Naye eggulu eryo teryewanise eyo jjo ly'abalamu naddala eyo mu bwengula gye liri. Eggulu eryo limazeeyo ebbanga ddene okuva Namugereka wanga bwe yawanga ensi eno, n'abeera nga munnange waliwo ensi n'eggulu, era y'ensonga lwaki wano ku nsi gye bayita wansi ate eri mu ggulu gye bayita waggulu. Bassebo ne bannyabo, eggulu eryo lye mulaba Abaganda ab'edda abalyetegerezanga nnyo, eggulu eryo lye mulaba lyalingamu lyajjanga ne liduduma, era abantu abaali ku nsi eno abaatusookawo balowooza nti okududuma kw'eggulu mwana wattu nti engeri gye likola omusinde, abamu baafunanga okutya nga bagamba luliba olwo eggulu eryo liriwanikwayo ne livaayo ne ligwa wansi olw'okududuma kw'eggulu kwe likola. Kati olw'okubeera nti nno wadde lyadudumanga nga bagamba nti embwa eboggola teruma, naye ng'ate lisigadde likyanywedde nnyo eyo waggulu ku lubaale, kwe kwava okugamba nti nno ekyamazima teriyina gye lidda wabula munnange liri gguluggulu, nga gguluggulu kitegeeza ekintu ekigulumidde, liri gguluggulu teriyina gye ligenda, anyweredde ndi gguluggulu. Kwegamba gguluggulu kyekintu ekinywedde, nalyo abamu batugamba awo weewava okuliyita eggulu. Naye we nayongera okutakula omutwe n'okubeera nga nfaakuuza n'okufuukuuza, ate abantu abasinga abalala bakkiriza nti ennono y'ekigambo ggulu kyolw'okuba nti eggulu eryo liri wala nnyo okwawukanako n'ensi, nti abamu kwe baava ne bagamba nti lino ligulumidde. Okugulumira kyekintu okubanga nga kiwanvu nnyo, nga olaba olusozi nti lwagulumira nga luwanvu nnyo, nalyo kwe kwava okuliyita eggulumivu. Kati mu bigambo ebyo olw'okududuma ne bagamba nti lino linywedde liri gguluggulu, n'okubeera nga liri wala nnyo ne bagamba nti ligulumidde okuva ku nsi, nawo abamu batugamba nti wavaawo okubeera nga liyitibwa eggulu, naye nga munnange ekigambo ggulu abamu bakakasa nti kyasalwako busalwa naye nga kiyitibwa eggulumivu.
Nze Kanoonya Juma omulangira Nnatatembeka afubutuka ebukerekere eyo mu Busiro. Gwe wenna munnange ayagala okuwagira akanyomero kano, munnange nze nkutegeeza nti oluggi luggule, oyita buyise mu inbox yange, naye nga tuli mu kaweefube wa kusondera lutambi oluyitibwa ennambika y'emikolo gy'obufumbo mu Buganda olugenda okununula obuwangwa bw'ensi yaffe ey'Abaganda. Ate era n'ekirala bassebo ne bannyabo, tukyali ayeetaga ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda kyafuluma dda era kya mitwalo 5. Oyita ku namba yange ey'essimu eri +256 751 476 190. Eyo nno ye Airtel. Ate MTN eri +256 788 461 228. Kale nno obuwangwa bw'ensi yaffe tulina okubumanya ne Ssaabasajja Kabaka ekifundikwa kyaffe eky'obuwangwa n'ennono Wangaala.